eddakiika ziri zizo ziri 11 ezakayita ku ssaawa 10 tuba tugguse ekibanda kya sound wano wokka ogenda okubanga omanyira amazima nga tuli ba director wa producer ekibanda kya sound gwe wenna ali ku Facebook yaffe webale nnyo okubanga olaba live tuba tugguse ssaawa zibeera 10 mpaka 11 nga tukutwala mu maaso tukwasaganyiza biki ebiri mu filimu na bitya filimu bafilimu mmeka ba Uganda mebalina okubanga bakola emirimu gino baana ba Dubai awo South Africa mu America wonna abatwevuddeko Shanita Lubega bagambe bano bakowolo bagambe nti tugguse none kolona kulwale tulina omugenyi waffe omulungi Sebo tusanyusa okulaba nango basanga Sebo nange mbasazeekera nga bulijjo mu style eyenjawulo amanya ne Devoz amanya nze Muga ya Faizo agosiga suubira kukyuka paka lwe mulingalamiza omusajja asinga ekiwata ekirungi mu Kampala omusajja asinga ebiseera ebingi mu bulago nga tonnaba kuwakana tongezesa ekiwato ekirungi mu Kampala muno ayagala okumanya ekiwato akola atya mukama wange oyo ndaba kiro ntera nnyo kubalaba lwakutaano kuba lunaku luba lwa mikisa nawe beera ayagala okungezesa ekya Friday osobola okunoonya naye tokuba simu kuba okuba essimu bijja kubeeramu ebirumira oweereza ka message nendaba mmanyi nga ba appointment abantu bayayaana muntu tofa ng'olina ekikubulako nannyini kiwato wendi nga ndi musajja muzanyi wa firimu mpandiika ntendeka ate nze omusajja kyasinze sesa bantu mu Uganda oba Bini wa Uganda Mr. Bini wa Uganda tewaliwo mulala ye Muga ya Faizo gwa kyewa waliwo abannunda Muga ya Faizo ozaalibwawa Muga ya Faizo azaalibwa Busoga oli musajja mwene district bagiyita Mayuge edda yali Jinja naye kati bagikutulamu kati tuli mu Mayuge kyalo bakiyita Magamaga wotuuka ku bridge train eyita waggulu motoka ziyitamu wansi koze eyo wali Nankoma ate yoba ogenza wala wano oluvaano Jinja mu tawuni kisaawe kya Bugembe Jinja mu tawuni Kakira bakolera sukaali Mayuge mba amaze okuweta wano wagenze dda wakati Mayuge bogenze ku district naye oluve Kakira omumanyi obakolera sukaali kino kikola sukaali yemu ku tawuni zaffe mwe twanoonyezanga 10 nga sinaba kuyingira Kampala twaleetanga ebikajjo ne tutunda enku n'ebirala ebiringa ebyo yesebo Muga ya Faizo kikyeti kusikiriza okuzanya movie bingi naye sijja kubyogera byonna olw'obudde mu bulamu bwange nze natuulanga awo manyi ndi musajja mukulu firimu mu mwinzi okuba temwazirabirako ku black and white naye natuulanga ku black and white ekeyo nendaba ebiseera ebyo byali biyindi nnyo okusinga nga ndaba abayindi nga bekola nga nti bane lulikya olunaku lumu ne lukya munaye tubwalula muzeyi nansitula lumu nandeeta mu kibuga naye twali twakayingira mu kibuga gwali mulundi gwange ogusooka twali tuyingira mu kkono Kawolo Lugazi awo nenga nti abadde banje anti situkangako Kampala nga ndaba amabaasi ndaba emmotoka nnyingi ng'omuntu era alimu ekyalo bw'aba naye twayitamu ne tutuuka Biden oba okujja Kampala bazaali oba 10 mmeka bazaali 4 kuva eyo paka naye kati byayononeka gumu 72 kati ekyansikiriza nga negomba okubeerako mu kamera nga ndaba abayindi abo manyi bazannya nnyo firimu action bagenze bazikola naye Biden baali bakola nnyo firimu family movie n'ezisesasesa bwe zityo kati bwe twatuuka eno bantuukiza ku kigobero kwoza motoka n'enzooza naye nga ndaba alaba nensokerako ewa Moti mu amalule eyo nengendako ewa Katolu Bwamba nenkolerayoko ku stage nengendako ku National Theatre nenzanyako paka unatuuka nenga nti akati comedy mukoze olwani akutwala ku National Theatre kakati wentuuka nensoka nenjoza motoka naye wajjanga wabagagga kati mubo mwajjira mu vijje naku zino simanyi oba yaddawa baali bamuyita vijje mantini naye by then Junior yali tanaba kujjanga Junior nga ayogerera naye nga TV tezimanyi nti face yene kati ngaakolera mu ddoboozi eryo era olwantukako ne mugamba Sebo Gibale nenga nti nenze Junior naye
nga ajjaawo ngolwe emisana njoza motoka ekiro nemberako ku library kati ajja ku library awo nga ndeetera ku firimu bwe nentandika omukolesa okumusesanga ebintu naye lwaki toyingira industry nga munayina kyagala dda naye siina wenkola wentandikira nga ti nina mukwano gwange Amooti ajja kuyambako nja kwogeramuko naye nja kukuddira kati leero twayogera n'agenda n'amulaba enkeera olwadda naga nti abakulu baagala kulabako nasanyuka nnyo naye nga si yali nti nali mwegomba wabula nga noonya kye bayita okuggula ekkubo nga noonya wempitira kati ne tugenda Amooti ne mulaba ne twogera naga nti ate wali mujje mututandika okukola kuba tetwakolanga nnyo lyaso by then twakoleranga nankulabye ku bitaala awo office zaffe ezaali awo ne bakapera abo kapere nga yakajja by then bakerekere kati bwe tugendayo wayita akaseera katono nentandika okukola olunaku lwennyini lwe bantunuzaamu kamera bangamba kamera togitunulamu ne ngamba nti kale ebisigadde byonna bikole naye nga nze ndaba nsobola okuzannya nga ndaba tewali kye basobola kunnimba industry tokyokyo ngamba nga nkimanyi nkisobola oŋŋamba ki naye okuba kugaa nti zannya ejjamu empale nzijjamu nekuba kyonna oba busezi byonna mbikola kati lwe bantunuza lwennyini mu kamera olwamaliza okuzannya Amooti nampita nanga nti wazannyako ggwe bantu bangi bazze wano naye engeri gy'obaddemu olaga nti ekintu wakikola dda nemugamba mukama wange guno gwe mulundi ogusoose nagamba kale kirungi nnyo ne tutandika okukola Amooti nampa n'ennamba nasangayo mikwano gyange bangi nga waliwo abakolerako ku theatre kati gye nafunira mukwano gwange nanga nti owaayi ku lwoba lwali nga lwa Sunday nti tubeerako ku National Theatre osobola okujjangako n'okolaakolamu ne tukolamu era we nagenda ku National nga womuteeka wonna wenkuba sirina ate ekyo nakati saawa zino neweziba mu movie tohina wonteeka nekigaana kale awo natandikira nentandika okukuba Malula nenvaayo Malula nazanyazanyako awo nawo nenfuna emikwano emirala nenegatta kuba National Theatre nebaga nti katugenda kukolayo firimu nenga nti awo wenjagalira ddala netukolayo firimu bakyali ofisi yali awo kubbiri ngewapasa kakanda awo netukolayo kakalina kali awo omusajja yafa netutandika okukola nebeerayo ekibiina ekyampita netukola firimu ya Taso nga ntulugunya omulwadde w'obulwadde bwaffe muno naye namutamya abantu abamu baali baagala nakunkuba kuba nakola nze kyo kasi tonnyonnyola nentegeera kyenkuwa kati natulugunya omulwadde oli ne mutamya abantu ngera olaba firimu eri okaaba bukaabi maziga nonga nayigayo talinamuuko wadde kisa naye nga nina kukola kujjayo director omu yaŋŋamba ati woba otulugunya nga kyekyo okutulugunya okwa bulijjo kuveeko kuba okubaga nti ebyo tubimanyi kati gwereeta ebibyo era nze mukalakitaazi zange firimu zange zonna zenkoze neeyambaza era ne dialogue ndeeta nte nensinga naawe zokoze era mu Nigeria omusajja gwe bayita Sofia in London inkemo wo oye kalakita yange mogwa oyo mwengwa tukyalina mwana mulenzi Faizo Mugaya atunyonyo olugendo lwe mwami Mugaya wanjisebo abawuliza baagala okumanya otunyonyo byonna boze okwegatta kwa firimu maker mu Uganda wano nga bwoli n'ofuka director n'ofuka muhandisi na buli kimu byonna nojjanga weerandiza bw'otyo mpola otusaba tuse kuki ku buwanguzi naye kati firimu za Uganda obudde buno woziraba ne wezaali oziraba otya bwe byali si bwe biri ekyamazima firimu yange yasookera ddala saagirabako n'eyokubiri saagirabako n'eyokusatu saagirabako kuba wenjogerera mpeza taito 10 omuntu omu si za kampani naye nga ngaseeko zenkoledde amakampani 10 ne firimu ezigwamu nga 5 naye awo firimu ezisooka nga 8 oba 10 zonna saalabako neŋŋamba kale naye nga newompa buwika papula kendiko nga mpulira essanyu kati officially 26 awo 27 awo enyingirira mu Katanga awo omusajja bamuyitanga Sonko nga bateekateeka nga nti gwenda zanyeyo firimu by then yali Kamukoda
simanyi bantuke ku kinyiso bankirambulule budde tubulina tetulina budde kale kati eyo nga nvuddeyo firimu ebyali si bwe biri edda nga firimu ogikwata n'ozunga nayo nga mizozi era n'abamu ku bavigenze banvuma nanga nti bino byaki temunda twali eri gasiyawo avuma naye kati bakyali naye kakati twakola ka firimu ako ka firimu munnange ne tukagabira isp kukamu wabuli nga twagala linnya batulabeko nga tukatambuliza batuweemu sente ababa batuwamu bakoze eki babuze isimi munaye n'akakola kali ka part 1 era obulango twabutwala ku beat eyo ne tuyita abazanyi ba firimu ne bajja nkumuliitu nga si saawa zino kuba kati buli ayagala nzanya firimu kola bintu bingi omuntu n'akunganya abaana lukaago ogenda bakozesa ki okitegedde n'obajja 10 bingi kale naye yo saagala gendayo naye nga we byali firimu zaali bubi nnyo twali tukwatisa kamukoda tewaliwo otunda tewali akumanyi tewali tv naye saawa zino mungu w'amaanyi tv nyingi social medias osobola okutundako waliwo ne tv ezawano n'ezebulaaya waliwo n'abazigula makampani okwetooloola ensi nti enjawulo ne kamera tukyusizaamu saawundi biki wali ng'ofuna bufunyika kamukoda ne kateepu n'ogenda n'okola era firimu eyasooka oli eyatukwata yali akwata mbaga ng'ategaawo kamera nadda ne wali n'atandika okulya emmere ye wemunaakowa munaamuyita naye kati nti saawa zino omuntu asobola okuleeta kamera drone tezaaliwo ezo bingi naye kati saa zino enjawulo weeri nti firimu osobola ogikola omuntu n'omuwa buyi trailer naga nti eno firimu ngenda giba wamu sente kati yenjawulo wali tewaali marketing ebyuma byali bifu buli kimu kyali kifu naye kati marketing saawa zino waliwo ekkubo ettuufu lye tukutte mwami Mugaya ekintu ekirala mu tawuni eyo nakuze okunoonyereza abantu bonna bagula movies zammwe basenguse MK Bava Excel Perfect ba Blaze bonna kigenda batwala wakati nga mubadde akola movie ne muzitunda ku basajja abo siri muganda naye oluganda ndumanyi nnyo era n'abamu ku seti nze ate mbatereeza oluganda nga abasajja abalungigiriza bali abasajja balinga basatu asooka ye Amani basudde nyimba ze nzimanyi nnyo by then nakolako mu karaoke zanyamba nnyo nenfuna esente kati nziyimba nzimanyi yanjigiriza oluganda lutya lwennyini kati oluganda lwembadde ngezaako nti ekisobo kikyusa envubo amaaso naawe okola ki okyusa envubo kati babulezi baba bagudde tulinawo Parlowood 1 eye tujjako firimu era eri kutunoonyeza marketing tugenda na kuzimba ekitebe kigendo sooka by the way in fact si marketing nenga bwolaba Nollywood Bollywood Hollywood tuli mukola Parlowood era soon enteekateeka zonna pulaani zawedde kikitebe kigendo sooka ndowooza mu East wano kyokka mwami Mugaya awe nyini kyekibi kyembalinga okudda okubuuza naye bw'okirambuludde kati kigattire ddala be tubadde tukyaze wano nga tebamanyi kigambo Parlowood kyeki era nga waliwo naye gwe twakyaza nga yaliko nga obudde muno memba wa Lutankome Tone Kayanja nenga nze kimanyi Lutankome ali ku Parlowood kiki memba ono tamanya mwe abakulembeze ne mumanya mwina kyekubira oba mwina kwagala kusika sente okusosola kakati amamesa amangi kyegesi mina bunya waliwo n'abantu abaliwo nga bo bakulemberwa nga tebaligenda kubeera bakulembeze nga ne w'omukaka ye wakusika muguwa wakukulemberwa nzija mwami fanizo kinyini obungi nzija oluganda nti ngamye nti odumanyi yakyo ekyo kyenjagala kyobola wakati osika byenjogera byabajjajjaffe sebo siri mukadde naye omuntu wagamba nti tali Parlowood tagimanyi simunenya simunenya nyinza obutamunenya ekyamazima twayita bonna abate bawulira bawulira naye ekiri wano basudde era yaga nti n'akalyakaani kiri mutu kimanyibwa nnyini kyo era kyegombye gwe weegayirira n'asumulula nti wano twagala nnyo okuliira mu kano kange okukolera wamu tebakola ki tebakwagala okitegedde nti saawa zino Parlowood eri wonna ye yajja eyanesi wamulabye nalanzi
Yes, mukulaba. Ayinza okuba by the way ndaba. Ku social media kukyasindo kubanga olanga. Exactly. Yes. Atenga kyaliwo ngasobola kulanga poster yo nga sikumanyi. Banji nnyo nkikoze. Awalona omwami mita Joy mulungi. Oba majio, oba mujja mukulu. Muri mutegedde. Ne musajja ne munonyako. Nnyo. Yes. Nja kufunira namba y'enjirina. Ojja kujimpa. Kakati oyo naye alanga buli kijja. Ekyo nno mwebaza musajja oyo era enkola ya bwa Sseruganda. Nti sirinda nange byange. Ochegedde omuntu omugabi talinda kingi. Nakatona awaka ababe. Kakati twalanga byonna naye wanaga sijja genda. Agala kumkolera kolinnya. Manyi ate ondoza wawulira simanyi downtown simanyi uptown biki. Ense zisinga bwajja ntubundi wa. Koma obantulu tubulula. Kakati nti twalanga ekintu ekyomuntu kutuyinza okiteeka ku social media. Tulina website, tulina Twitter, tulina Facebook, tulina wonna era oteka mbutesi mpalu. Wabula wali wabaga nti filimu zaabwane azimanyi. Bagala kunkolera kolinnya. Mugo yasimba wakati ya. Oyogedde kukya kubeera nti mulimu abakiri ebbali abawulira kigampalo babeera ne babeka tebakibasobola ne yebuvuddeko Nurudini tulina bwe twali tukyazizza naye nga bali mu Parlowood naye ng'omubuuza Parlowood ebigendera bya Parlowood bye biriwa naye nga agamba ekituufu nkirimu naye simanyi bigendera byayo n'abaana bennyini abagobererwa ba directors baabwe obakala abazanyi n'agamba ekituufu mwetuli naye nange simanyi bigendererwa obunafu tugambe nti buli kusaidi yani buli kuba memba boyogerako kutya sebo bennyini awo kakati Parlowood natandika nayo era ndi omu ku bafounder wabula natukanga emirimu nze ngamazeeko naye nga by then ali mu blazer nze nkunga saazi emirimu ginetumyeko nga bwala baluta comment yagani amulonde president omulala netukwasa Aisha Namatovu atutwale muntu akomaga nti ngenda kukolako project waliwo eziri wano n'okufulumawa kati ng'emirimu giyinza obutansobozesa kukola in a humble way si mu bubi kanange entebe nagisaawo si mu bubi era waliwo ali mu kubitambuza kakati wongamba oti ebigendero bya Parlowood omuntu tabimanyi ngatali munda ati bagamba okulya abantu tuba basudente lwakulya bwe bagamba kakati okulya omuntu wona anonoza okayanire bumukene ng'empuuta ejja mba nkusekerera bwetebereza saawa zintugenda otuuka Bachini kizimbe sicheri. Kakati kakasa ulira mukuru mugoya. Kakasa ntya inti. Esawe no mukene gwenkayanidde. Enti empute janyiza kakasa ntya ngesawe no mukene wajidde. Bamusisewo. Kakati olwe emputa bwenejja. Nje jipata atwale. Anti bagamba. No. Bagamba. Bogera. Yes inti. Mwawe bwa sente okuva mu MTN. Ndisene ne kwata nezibawa. Mwawe zikole papa. Buli omu yadduka akona kiwawatiro kati obwenda obasaba obwenda nabone kolaki nebugenda mutu erinnya muitereza mutyanga Parlowood kakati erinnya lyo teribanga kona buzibu nja kwa wake ekyokulabirako waliwo omusajja omwana sagala mwogera linnya yali eyo mu mirimo gyenge ensite mulinaako buzibu mwogere Kyagulanyi Robert yes naye saawa zino yembwa yemutemo yemuliwa bisiyaga banne be yali nabo wulira eri abakuba naye yetaba mu mazina g'enkima kati alina okukiriza enkima oziba zizina zimukoneko ki emikira kakati abali mu Parlowood wongamba oti MTN yatuwa sente yabaffe meka ze yatuwa yabaffe zaki yabaffe eri kampuni neno kampuni ziri kembaliriro bate kuli oyinza nokwekanga sente zakola bye ziri nokola n'ekyokulya tetwafisa ne tukwatako ne munsawu nesiti huyo twamujjeyo waliwo kampuni yakudeyo nawe yebuliza nti mwakola ebyali tuli kuyogesa ondiredio ono twogera tuli ne muka ya Faizo musajja omubwati asige rusira mulago asige kugonde ati mugeza Parlowood ali mugeza omugezi wa Parlowood katujja obulago think about you my love yes sir Dalton right yes okay nga tutandikeyo omulundi guno kasooka tulabe kalango aka firimu ey'omutawala gy'otateekeddwa kubeera nti osubwa era nga yoteekeddwa ogiraba nga tonava mu bulamu bw'ensi eno ezimu ku firimu z'otalina ku miisinga nga tonnafa
JR Film Studios wamu ne Geoffrey King Visuals nga baleese etandika abo bamanyi kasita beegattira awamu okuba nti bakutuusako sinema guba muggo surgery before the cancer cells. ono ng'ali wano ebirowoozo bimujjukiza omusawo bye yagambye. Musawo yagambye munnange olina okukkiriza bakoleko sajjale kavudde wa direct yakukolera without a walking stick aleetse akalala ak'omutawaana obulamu bw'ensi nga bukute kuba okuba nti bukaluba ku sayidi yo oyinza kukola otya. Ali wano agamba munnange omusawo yaŋŋambye ensigazaayo emyezi mitono nina breast cancer era waatuuse takyasobola kuwona. Baganda be ab'eŋŋanda n'ebisigadde bambi ng'essubi libaweddemu ng'asigaza kusaba ssaala oba oliawo mukama mu ngeri y'akaseera kamukoka bwe kati abeerewo nga mulamu. One moment to live is the movie coming soon to you. Firimu ennongooseemu, firimu ensonsule, firimu z'otalina kubeera nti munnange omiisinga. Obulamu bw'ensi wali olwaddeko oba wali olwazizaako, wali otuuseeko mu kaseera n'owulira nga mutuufu tokyalina ky'osigaza ku nsi, nga tokyalina ky'osigaza ku nsi okuggyako okubeerawo okulaba ddira ogenda okufa ng'asigaza essuubi limu lyokka bwe riti lya ssaala za Katonda ng'amaanyi talina ng'asigaza kukoowoola agambe nti I just ask for one more moment to live. Bannange eri ku coming soon. Agamba Mukama Katonda nsaba ompeeyo akadde kamu kokaako oba oliawo nga ndi ku nsi nsobola okutuukiza kye njagala otuukiza kikyayagala otuukiza munaffe. Movie eno eri ku coming soon. Yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binna Uganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu lukumi lwokka okumala essaawa 24. Kibanda Express ekituusibwako aba Palwood Yo TV nga bali wamu ne everywhere you go. Tukyagenda ddala mu maaso tuli mwana mulenzi Mugaya Faizo. Yes, Mugaya Faizo ng'emannya ge musajja musoga Uganda. Okugonda okozi waga Uganda kirimu ebintu bingi naye ondaba kiro Friday ncha n'olaba kati ncha mu picking kuba munoonyeeko ye Mugaya Faizo ate atunyonyola Palwood. Tukomye kye baagala abantu era mbugwe mmwe temumanyi pulani yamwe bwaki gye muliko bo bagasene mwaziba mbwa ati sente zakola ki zakola ne tukoma nti be bajjeeyo Anesti Serunya sibe bamujjeeyo Palwood yalwanye kakati saawa zino ezo n'odini oyinza okugulawo leedire eno nga tomanyi kigendererwa. Era nze nyiza n'okutuuka nenga niruduni kali mwayonoonera kisente lwaki tewazimba mu ssomero naye n'owa essomero gy'ali era naye womutuuka kuga nti singa ono yakola mu leediyo kati muyinza okubeera wano UG Sound nga mwagala kulimba Mayengo direct ne TV ejje n'ebirala bingi bye mulowoleza leediyo eno ne bannannyini waabyo. Kakati ffe ate abagoberize tubimanya wabula tulaba era ne bajja wano omugenyi ne tukyazaamu omugenyi awo n'akwata baasa ne weeba eri mu bipapula kati oli bamusanga nakuwadde n'amaziga ebyanti kikyati omukulu bamuwadde baasa naye nafiiriddwa ne maama ziri sizaakufiirwa kye bayita kampuni waliwo embalirira pologulamu y'esente ezo oyinza ogenda saawa zino mu pulaidi weewole sente ng'ogenda kukola nkyambaga tosobola naye okimanyi nti waliwo ababikola abaffe tubavume bulalu mu nsonyi okusokozesa olulimi oba bategeera naye omusanga nga ate alina ensonga zaako omwana atu ate nga ziyinza okuba entuufu naye kunze sobola kugyayo sente mu pulaidi ate ngende empasi nti mpola embuzi ndi kuwa ente embuzi eno weekulemedde kati ente oligijjawo kakati abaana waliwo abalina okugobererwa ate waliwo ebintu ebiri munda muli kati bano tebamanyi wabula baagala buli kye tujja tukubaawo essuubi eryo ng'olibanga tomulaze kigenda mu maaso agamba naye bannange kisinde kye tugoberera maama kankuwa ekyokulabirako pulezidenti wa Zambia eya omulondo manye emirundi gyabadde yekesimbawo oba Raila Odinga emirundi egi kale Odinga yetumuleke ye byagenze bi naye owa Zambia kugw'omukaaga gwe yaliiridde olowooza myaka emeka egibadde waawo nga yeesimba mingi naye ali mu kugamba ebyo n'omwaka gulabika tegunya kati oyo abadde enda kujja kumulamwa oyo Mugaya Faizo gwe tulina mu studio olunaku lwaleero atunyonyola mwami Mugaya wanjisebo wakati manyize ebigambo byange mbyogera open sirina buzibu so gamba nti wakino baki kyennoonyereza programu eno bakamafa kugiteekawo basinziira ku kibalaba naye
mulina embiranyi wakati wa Parewood ne Nambasa owa UFMI yes mugenda kugatta batya kakati oba mugenda ekyo nyinza obutakigenda munda naye kankugambe nti abakulembeze bonna aba Parewood yes baali babaddeko under UFMI nti saawa zino obanga obadde okolera ledi eno yugisaawuni n'otuuka weetongole wabeerawo ebiri munda ebitatambula bulungi bye musajja ebyamuleeta nti yalabanga waliwo yabaweereza ennyimba ne zigaana okwanukulwa n'agamba kati kambiteekemu ki ntegedde mwami Mugaya kyokoze bwe kityo nkinnyonnyose noza n'omuwuliriza ajja kola ki akinyonyoka naye era mu Parewood mulimu empulunguse ezo mugenda kukola zitya nga ekigera kimu kiri eno ekirala kiri eno kakati ekireeta ekyo nti waliwo kye bayita ne mu nsi yonna ne wano oyinza okubeerawo nga mulina bakozi bannamu wano bamukozi munnamu naye ng'alina leediyo endala kwakola naye nga weewuunye nti wano kiki ayinza oga nti owaayi anti akasaala wano batuwa 200 kati wengattamu n'ejjabaana okusoma ngattagatta kati omuntu ogamba oti ali eno n'eno tetumunenya wabula ffe tuli ku mugendo kasita omulamwa tuba nga tugusigazza tuli mu kutambula empulunguse bwe zinaaba tezivuddeemu zokka zijja tuuka zeekongoleko oba ffe bennyini tuzinaabire mu maaso naye saa zino tukyazimba misingi oba kubeera nga tebannategeera bigendererwa byammwe bye mubakwese nekirala nalibadde nsaba mwami Mugaya bakali nkimanyi oli mukulembeze wowulira Hollywood n'Hollywood Bollywood tomanyi kiki kitegeeza kati kyembadde nze nganze bakina badde nteesa nganze tuddemu baba ize Parewood nzoma abadde tajikiririzaamu kanchuge lwati wano kumpewo nga nsonga Parewood nze omwe abadde takkiriza mu Parewood owuliriza lugambo lubi naye munyeze nnoonyereza era bwe nkola research nenkimanya kati bwe ngera okukimanya ate nenkyawa ku muganzirwazza okitegedde nze njagala nnyo abantu mwami Mugaya nga bayamba bannaabwe nga bw'okyogedde boli musajja musiraamu kati nkimanyi nti omuntu oba ayagaliza ekintu ekitegeeza mugenda kukulaakulana naye waliwo bannaffe nga bo mwami Mugaya agenda kukola movie Nuludiini sizanyina Mugaya abo bangi okitegedde notatinga bangi kati so mwaso nema nti mwami Mugaya firimu gyakoze yegenda okunzijayo otegedde jengenda kunyigiramu ekyokulabako for example omwami Magezi Ronald firimu yamuleeta yali yamugaba bwezene walimu era yali yamugaba naye nga mumazanya dda Magezi nga efirimu esookera ddala okitegera bungi kati ebintu ebiti birina nti nze okuboolangana ekintu ekigatwala mu maaso kakati siyinza kunenya woba otandiise ebyo mbiraba bingi senina ne bakyaliba nga bamwalimu baleese wano nga nakola naye appointment mwezi mulamba naye nga muyita kyali wange wa ku kidonnyo natuuka olunaku namasimu naye nga kyali wange kati ate ataali kyali wange nakwata najja oba otwalani oba otwano kyali onaze oba onnimba nti oli mukwano gwange naye oba toli mukwano mwa bangi nnyo wano beetaddemu ebbango lye batannabakukolerera manyi wano mu Uganda buli avaayo nga walukagabaga nti omulimu ogutali mbwa interview kyovala mulimu n'abaana be muli mu kukyaza wano nga bakafunayo seri emu ne bamuteekawo ba ku TV yonna eyawano kati nomulandese wano omuzanyi wa firimu nga ze babuukidde tuzanyeyo firimu yakava oba Dubai oba wonna funye kamera awo tugenda no okitegedde kati nze Mugaya kasita nkuwa ekigambo kyange era we mba sibeerewo nkugamba nti siriiwo mba nkugambye mazima go gaba gakaawa naye mba sikutuuziza mu paaka ng'omugugu nti Mugaya yaŋŋambye taliiwo okusinga lwe naakuteeka ku awo onida Mugaya ye namaze ye waali 16 tugenda mu shooting ntuuke nzijeko essimu lwaki nkwekwekerera then n'ekirala nti kampuni manyi abantu abavuga sikulipoti erikuki akampuni kali kakoze kaako firimu kyetambula kakati Siria kawunga bagenda waliwo looja awobe awo bangi Uganda tukyazimba webale nnyo Uganda tukyazimba ekyo kyeŋŋamba abantu bulijjo wano Uganda tukyazimba era Nuludiini nze
nga siredi tubadde tubola bagana ku social media no badonda banga ku maaso nange badde nkula nanga tonda bali nenga commentingako no commentingako network ngabo ngamye nti tulanga nesti namulanze ne mujuza social media ndozi zange zonna naye tandaba ngako maaso wabula isa filmmaker ali mu mulimo gwendimu tulene mwana mulenzi kawe kiginji abaffe tutambula kamu gwe muganda kati mwami Faizo ensonga nungi era ndoza mwami Faizo ye musajja akyasinza okunnyonnyola abantu ne bategeera era mwami Faizo ye muntu ayagaza abantu firimu z'abana Uganda bantu badde bakooye ebintu ebyo tebakoowa tukyaleeta nenga netugamba nti wano kuyugisa wundi wokka wagenda okuba nti osiŋŋaana abantu bagenda okwagazisa ebina Uganda mwami Faizo nze kyeradde ngamba nga Pallywood bagita Pallywood okutuula muteese nga tuteesa naani era kuki kyeŋŋamba nti mukole ekisemberayo ddala ekyenkomeredde mwami Faizo nga atagenda kujja yabamanya paka gye mulaga ndabayo n'omuntu alina amagezi ategeera akola ki alabayo mwami Mugaya mukole ekisemberayo ddala bekuba kulanga muddemu mulange ng'akakiiko muyite atajja oyo temumanyi namukola ki namumanya neteeka lijja kubeera libeerewo nti okukwata nga oli mu shooting okola movie gwe tubuulire ani akutwala osegedde ndowooza ekintu kiri kitya mwami Faizo kakati nkunyonnyoddemu naye okiyisizaako lukwakwayo nti nasaawa zino ofiisi nzigule wabula abantu bonna tosobola kutegeera kyekimu kyekimu n'oluba olowooza nze si bwe ndowooza tuli wano tetulina buzibu naye mulimu ali mu kulowooza ogenda okubba atatte kati saawa zino okulanga abantu bonna be tugenda okuyita era tuyita bajja ofiisi nzigule shijja zandozi we ziri omuntu agenda asooka kubuuza ekibuuzo eki nti n'abagimanyi nze nagamba nasangako filmmaker munnange ng'ali ku firimu zange avuma mfa kyokujja mu inbox yange noonyaawo ngambe muzeeyi wemba waako omanyi mwana tetwagala kunenyezebwako ate nnyo okuwabula gwe nkuwabule osobola bwemanyi yamanyi olyambuuza nsanze kivuga simanyi bakiri oba nuludana newe mba ndimanyi oba nuludana oba bidanda naye ng'akumanyi kimbuuza mbu kimpabula kuba alina ka TV ku kino kwakola ba ki TV ki nayogera TV yonna kuba yakakolayo kaseri amanye ebbanga lyembadde mu industry tetwagala bbanga lyobadde mu industry kulimanya kubanze sawa zino tomanyi ebbanga lyembadde mu industry ebbanga lyembadde nina taito 10 n'okusoba naye osanga mu bantu bewaleese wano muyinza okuba mwana enkana omu oba babiri obanga tewali era ne wowe yagadde mulimu nezaava ku katali nga ne producer yaddadde alunda nkoko naye nga nze nkyali ne taito ezo nazinoonya lwaki nze nsolo za taito naye mba nzanyidde gy'oli nfumanye firimu yo ngifune neme kwogera era omuntu wanga nti Mugaye watwesomerako wano leeta firimu ezo obupapula bwe nnina netwoyira ndeeta ne wezibanga zaava ku katali naye nga si kuddamu kulanga nga bw'oli mugamba na saawa zino ofiisi nzigule yabaffe nga bwe mbagambye kyengambye nti okibuusiza amaaso waliwo abantu nga balina kukulemberwa Kyagulanyi akyogera nga bose bagenda nga newomukaka tasobola mulimu abeerayo nga naye tagaanye kukulemberwa naye kati kyembuuza mukulu Mugaya essaawa eno ogambye nti emiryango migule mu Pallywood omulungi ali eyo badirector nga badde tannabeeyungako ayagala kumanya ki Pallywood ebigendera byayo kiki ekimutwaza mu Pallywood agenda funiramuwa kubanga betuze tukyatsa wano bazze nga batugamba ekituufu nti bwe twagenda otunulanga mu Pallywood tetulina kye tufunamu kutya osobola otwala firimu yo mu Pallywood bano beera ng'obeeyunzeeko ne bakugamba nti tokkirizibwa kutwala firimu wantu walala wonna ate sena ne kituuka nga bakugamba nti omwezi firimu ojja kwesasulwa nnusu 2 ate ng'ajjukira firimu gye nzitaddemu ssente ezisukka mu ssente ezo bwe beewuliza tufuniramu wa nga tuli tweyunze ku Pallywood kakati
n'omuntu omusuubuzi waliwo kye bayita nti omuyimbi omu yayima nti entandikwayo alinzibu ddala bantu bannemesa n'enguma nennemerako nze kamu akoogera nange ninayo firimu era ntambuza kamukamu gwe muganda omuntu ayagala ebyamangu era bijja tuuka akaseera bimulakire kati oŋŋamba oti firimu omwezi gugwako simanyi ne bakuwa nusu bibiri oba olese firimu tebakuwadde omwezi tebakuwadde opportunity firimu simanyi oba okitadde wano gigabe ewalala firimu za Palowood okusingira ddala olina okulanga nze kenyini director wa firimu olanga nange naffe netulanga nangira wa olanga ku social media kati nga wano webankyaziza lero ngenda kwogera ku firimu zange zigenda okufuluma naye kati ebintu nga bino bakuyise era mulimu gwojja okukubira wano nti muze njagala kukyazaako akubuze nti Nurdin kiri fine naye kakati nfuniramu wamugenda kumpa ku kaseno manyi kisa radio oyo noba tv kwembadde situkamuuko ngikolera erinnya kati nze n'okujja wano era kyemugenda okunyama pologulamu eno mugimpeeko banyongeddeko kwa kaivu yange pologulamu kweri live otegedde nti banyongeddeko kye bayita CV yange okitegedde wabula kati omuntu ye abantu abasinga tuli afuta manne omuntu ne waba akuwadde ekigambo nti nsobola okuwa omuntu akuwadde eddobo n'akuwadde sente oyagala aliwa akuwadde eddobo kati tuli mu kuzimba ate gwe oyagala wakajja myezi 6 mwaka gumu olwofu abamaze emyaka 6 ekitegeeza ekkubo ekyamazima lyetwakwata tulimanyi ekitufu abatalimanyi olw'ensonga nti ebigendererwa byammwe tomubiddeeko kusobola kufuna kuba kumumativu nti nange kanguminkirize kyekiri kyewasoose okugamba nti tulina kwe twesigaliza nga ffe kati nze nange oba tokandaze akayingiddemu oluvannyuma awo ku marketing wali open tewali kyakyama bintu byetwesigaliza bye bino nti twakuza ettaka tulimu twatumiza ebyuma ebyo biri eyo mukyeŋŋamba ekya nti ebyokutunda biri free ate osobola n'okukolayo firimu yo n'ogituwa nga Palowood n'okola firimu yo nga yo nga si apayo byagenda kati obudde buno betugamba nti kati kankyogere nti omulogo wammwe yakoze omulogo yakoze mukukola bali bagudde ate bagudde ngembambi waliwo nyakyaziza nasanyuka nnyo nakuba n'engalo nagaa nti gunjalose nagwemuke nkyeki adde mulyaza amaanya akutuza wali eri biki nengamba why tubireke ekyo tubireke so mwami Mugaya baga oyina edduuka lya firimu lirange kakati banange abawuliriza n'abatulaba amanya Mugaya Faizo era naye nga sina bakulanga dduuka nsooka okubakoowoola nti ng'ennaku z'omwezi 10 ennaku sina bazitegere naye nga omwezi ogujja ndi mu kusumulula firimu 2 omwezi ogujja nga gutandika ogw'e10 n'ogw'e11 ndi mu kubaleetera Silent Mission firimu nnungi nnyo ya producing nze kennyini ate nenzanya ate ne tubaleetera mu maaso wali My Mother My Blood oba omusayi gwange teguzaawa ezo ziri mu kujja era ogenda kukola kintu kimu gwe noonya Palowood weeri otuukawo oba onoonyeyo TV channels ka app ako akadownloading okateeke ku simu yo gw'osirike olinde okitegedde kati abagala okugula ku firimu zonna kuba kati teri dduuka nga litunda ena wegayinza okuba gyegali nga sigamanyi nnyo kuba sinza ate malayika naye nga abagala okulaba ku firimu ezaffe zonna okusingira ddala eza Mugaya n'ez'Abannayuganda bannaffe otuuka ewandege yaawo otuuka ewandege yawali Shero Bombo Road n'okkirira wansi awo nga ku kamera waliwo library bagiyita Fezo Videos ogendawo n'owagira ku mutabani wange abeerawo bamuyita Jamiru ajja kubeerawo abakwasaganye tubeere nga ate tukitambuza tukize kuleva endala okay mwami Mugaya mbadde njagala osomeyo firimu nga 5 ni ku market kumakweziri ku market ninawo akasoobo ka neighbor zo njogera zange zange bwoya ninayo Kaloli omulogo ninayo ekimyanso ninayo firimu kyawe endala nembeerayo ne ekikolimo ky'ekika nzeerabira nyingi nembeerayo n'ekiwomereze nembeerayo n'aboonoonyi nembeerayo ne kaleke kasome nakifirimu kyawe ndowooza zimala ne Mugaba gyeri
ne mugaba ezo tempi taga lupapula nsome nga asoma amawuli Mugaya ani gwe weegomba mu Uganda wano oga nti oyo tewali tufunza nnya naye tewali kuyogeza maanyi tewali ani tewali ono tewannaba kubeera benegomba bali eri bali Nigeria na mbali bakyeri tulina Mugaya Maizo ate nkomu obweru nkemu obosimu nze ne kategori yange firimu zange mala bantu olina firimu gye wazanye bagita abononyi waliwo abononyi eyo ejwazanye eyo nga firimu ki wazanya ani nga gundi kigala ani yali mutankome toneka yanja ekimyanso yazanyanga kigala gwezanyanga ani fe nazanya obanga sente sijjukira bulungi naye ngeyo yange nze nateekamu esente ate firimu gyewakubanga gundi babantu baniba biki ebyo butida abononyi ekitundu kiki kyakusinza okukola firimu eyo by the way kategori yange kyova bangamye nti nze misabini wa wano ne inkemo wa wano ba Sofia in London wa wano ngofudde kubali ba Maria chebyo bilala manye omuntu ayo tulina wana amote ebyo bilala toleete ebyo nga Mugaya wali kuno siku wemula nakukola bilala batuteke mu kamera tutandike nga siku byegera tungane wobanga olimiridde buyimirizi bwotyo bokola sign omuntu atandika okuseka kubanze comedy na mukola we musine mbukola ne kuledi zambe zitakuweereza tewabulidde nga nzioke misinde kati wano tewali nze babula ate bali eyo abanegomba kubanze situla wantu nina firimu gye nakoze bagiyita The Vista oba nkompaata ojja kalabako nakakolera mu covid awo nenga ndi ngedise tewali nnyo byakola kangende tukoleyo ka firimu nakoze akwanye muka kitaawe nenkola ne The Vista ankompaata naye buli agiraba Mugaya njagala kulabako ezo wulira batu bayayana batu bayayana tuli sound radio mwana mulenzi Mugaya Faizo anti ebirabo byenfunye okuva eyo komedi mungi goteka mu kiki sibula balogo kale abangezaako okuntambulirako Allah ye mubezi wange temumanyi janzije era temuyinza nakutegeera wajantwala wabula ye yamanyi nange ekirala banange tumuwagire firimu ba filmmakers twagala ne oba okoze firimu yakoze award so what nze nazanya firimu bagiyita abagwagwa abana bankolamu emirundi ena nga nze ndi mulongo naye mu Parwood mwali mu firimu oba bimeka firimu yange yali award naye nga bagivuma wakozesa kamera afu naye nga waliwo firimu eze milioni 10 bazikubye nga mukulu Faizo tannafundikira ddala kusaasidde n'okusaasira kolangani mukama waffe nali mobilizer naye saa zino nkolanga kayungiriza oba okwogera n'amawulire akatalekeka eri kenkubuuza nti singa abaana bano abalala badirectors ba firimu nedda badirectors aba firimu nga baba beeyunze mu Parwood wabeerawo okulonda bakisigala nti omukulembeze ali mu Parwood ayasigalayo ng'omukulembeze abatwalira mwenna banange okujjako ng'omuntu bwatyo bwalifa era nga Kyagulanyi bwatugambye abantu abasinga tebamanyi wagye tukutte tebamanyi basaana kulemberwa tebategeeza kyetulina okukola kiri ekintu wali open gyali afumba era mumaze kulya afumbira ddala Fatuma Mugaya oba Fatuma nambafu banaye nkyala weebale yediraki oba ngonge nkale Fatuma mukwano webale kufumba kamere era ettooke linyige tofa kubeeyogereze nze wendi atolina omuntu asinga ekiwata ekirungi atodduka kwali oba Mugaya tobeerako nja bimugirayo toyanzege tuli ne Mugaya Faizo msibula kakati nakumanyi okwogera naye nga bana mbadde saagala kubeerekereza wabula tukwatagane mu ngeri yonna bajja kunkomyawo tukwatagane ba filmmakers toyogera kimanyi mbadde nagana nodde tetwagala bimanya omusajja agantireka ebigambo tebigula matukole wakayogere okitegedde nze saa zino bwenjogera next month ngenda South Africa kola movie wanje movies era next Friday tugenda kusa contract tuline mwana by the way kana kateleke nze yasoko okukola katuni bali mugikolera Egypt
bagiyita The Winged Guardian ngovude kuva ku bino bikatuni ebiringa embalasi ebyobwana naye obuyo animation muka ya faizo nga bulijjo jemale nnyo ani mogeza pale wudu omwogezi pale wudu saa zino nze nkola ng'ekifo kati ani mogeza pale wudu okumwogeza kutya omwogezi nze nkola gwokola okay abadde balayi bawuza bulungi nnyo badde balayi balungi nnyo okutandikidde tubadde bala mwenzi muga ya faizo ekyokola kimu tugenda muko tujja kumukomyawo tugenda kukumyawo mu program egenda okubanga tujigira awo buli wakutaano nga tuba nti tukyaza bad director basomese ba film maker wano naye nga tuba tuleta bali abakolamu ababedde ekirala n'okusaba abantu bemukyaza mukoliko research tolaba muntu yakalabikako mukazi agenda nga talina kyamanyi nene wijaja tutanonye mwana mwenzi lutakomesone kayanja tujja patumuleeta nkyamunoonya naye nga mwagala nnyo lutankome nakuba nagana okukwata esimu yange naye njamuddira mbadde mweza balungi bannaye balabe balungi mwebale nnyo tusigayo lunaku olw'enkya musira bulungi esawazezimu obudde bwe bumu musa bulungi mweraba tujja kudda wiiki ejja ne mwana mulenzi faizo wano ng'atunnyonnyola ebigenda pale wudu kale oti bagiguzeewa tuyinza omwana nemukola agaca akoma nakumira mpeera yes right okuva banafu abatwe bustars Universal Pictures nga tutandika eky'omulundi guno baleese katusooke tulabe kalango twagala ttaka nga ddene nga n'ennyumba mweri nga bw'omanyi ettaka limulina ddene ne bwe muba mutuwaddeko hikazi 5 temwikola loosi Geoffrey King Visuals n'abatwala Bustars Universal Pictures baleese akatandika akali mu kalango nabagubagulako ettaka eby'ettaka byo bambi mubiveeko eyo ye future yange ne taata wange we yali afa yanamira sizanyisanga ttaka firimu gye tuleeta ekwatagana ku ttaka ani atamanya entalo z'amataka eziri mu Uganda yaganya otunda bamukwata mumukwate yaganya otuguza ettaka Geoffrey King ye director of photography onootunda oba tootunde sijja tunda tojja tunda mumukoleko bwe batyo bamugunda kugambya ani atamanyi nti ettaka lissa muga ya faizo ye producer wakano bakayita gululuma wenjogerera wandibadde okanoonyako matundiro ga firimu wonna mu ggwanga kubanga katuuse dda bwe woolabira akalango nga katuuse abazanyi bo bonna babakukumbye bakyeruppe nakado Latifa Super Black n'abasigadde bonna mweno bamutta n'avaamu yavaamu ki azimu wanji mama mia banange abadde kiye muzimu byattaka nkwagala baby tewali mutu n'omwe akusinga ku nsi kuno ne bw'oba ofoota toli mulaba kumbe muzimu nagamba kugula ttaka si kugula muzimu guno muzimu ojja kola ki bannange ettaka nga litamye nga n'omuzimu gukomyewo kola revenge mama mia ginawunya kapaale muga faizo gululuma ekukumbi abazanyi bo bonna ye lwaki buli gyendaga ngusangayo ku inje kweguli ne ku kido mama bannange munyambe wabewo anyamba bebamutta akomyewo nga muzimu gululuma my mother my blood gululuma ye firimu ginoonyeko matuliro ga sinema wonna mu ggwanga obeere nga ate mwana tojetuusaako